Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Na akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu program Kalabalaba ku CBS Emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaniriza ku program Kalabalaba okujanjula nga bulijjo nze Saamukazi we mu studio ndi ne Jonas Sembajwe. Nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo wiiki eno yonna nkusaasira gwafunye ebizibu ate era nenjozaayiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tugenda Vatican. Tukimanye bulungi nti olunaku olw'eggulu Papa Francis lwe yaziikiddwa era misa enkulu yabadde mu kibangirizi ekya basirika eya St. Peter's Vatican. Abantu bangi nnyo abeetabye mu kuwerekera Papa Francis bateeberezebwa okuba nga babadde wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 40. N'olwekyo omuwendo gwabadde gwa waggulu bw'ogeraageranya nti mu kuwerekera Papa John Paul II abantu baali 30 so nga ate Papa Benedict XVII abantu baali mu 5. Onojjukira nti Papa Benedict yagenza okuvambula mu bwensi eno nga yawumula dda obwa Papa entebe n'agikwasa Papa Francis. Ebyokwerinda byanywezeddwa nnyo olw'omuwendo gw'abakulembeze ababadde e Vatican. Poliisi ya Italy yayungudde abasirikale ba poliisi 25,000 n'abasirikale ab'amagye 15,000 okunyweza ebyokwerinda. Obwengula bwa Vatican City bwonna bwaggaddwawo mu kiseera misa ng'egenda mu maaso. Kibadde kitegeeza nti teri nnyonyi yonna ebadde ekkirizibwa kukozesa bwengula obwo mu kiseera ekyo. So nga ate n'omwalo oguliraanyeewo baataddewo amaato amalwanyi okwongera okunyweza ebyokwerinda nti singa wabaawo omuntu yenna ayagala okukola obulumbaganyi ng'ayita ku mazzi, amaato ago ge gasooka okumwaŋŋanga. Ampuliriza abakulembeze b'amawanga ababaddeyo basoba mu 50 so nga abakulembeze b'ennono babadde 11. Mu bamu ku bakulembeze b'otasobola kubuusa maaso mwe muli omukulembeze w'eggwanga erya Argentina Javier Milei. Eno yensi Papa Francis gyava era gyazaalwa, naye lwaki ono toyinza kumubuusa maaso mu bukulembeze bwe abadde agugulana nnyo ne Papa Francis. Okuwanyisiganya ebisongovu wakati waabwe kubadde kw'amaanyi nnyo, naye amangu ddala nga Papa yakavambula mu bwensi eno ku bbalaza, President Javier Milei y'omu ku abo abaasuubiza nti bajja kwetaba mu kuziika era yabaddeyo olunaku olw'eggulo e Vatican. Omulala gw'otasobola kubuusa maaso ye mukulembeze w'eggwanga erya Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ono ensi ye nkulu nnyo eri ekereziya kubanga ly'eggwanga erisingamu abakirisitu ku ssemazinga wa Asia. Wano mu East Africa twakiikiriddwa President William Ruto yabaddeyo, so nga ate n'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi naye yabaddeyo. Omukulembeze w'eggwanga erya Brazil Luis Inacio Lula da Silva yabaddeyo n'abadde asuubirwa nnyo kubanga abadde munywanyi nnyo wa Papa Francis. Kino kikola amawulire olw'ensonga nti Papa Francis wandisuubidde nti Abalatini America be bandibadde basinga okumwenyumirizaamu, naye ate ebbanga lyamaze ku bwa Papa emyaka 12 abakulembeze ababadde basinga okumusojja ku luwonzi babadde bava ku ssemazinga oyo, kati nga bayingizaamu ebyobufuzi byabwe eby'omu Latini America. Mpuliza mu kitundu ekyo eky'obukiikaddyo bwa America, ssemazinga ow'obukiikaddyo bwa America,
ebyobufuzi byabwe byesegamye nnyo ku bwa Sitakange n'obwa Nakalyakaani. Kati omuntu ava mu buto ng'endowooza zo kasitoba ng'oyine bw'oba oga nti nze nzikiriza mu kulwanirira obutonde bw'ensi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, nwanirira abawejjere bakutunuuliranga gwagwa mu kkowe eryabali ba Nakalyakaani. Kati Paapa agenda okufuuka pulezidenti mu kiseera ekyo, agenda okufuuka Paapa, wabeeredde Paapa myaka 12. Abakulembeze mawanga amanene mu Latin America basinze kuba abo abakkiririza mu nkola y'obwa Sitakange. Enkola yeekontana nnyo n'ebirowoozo bya Paapa bye tubadde tumanyi. Kyokulabirako abadde alwanirira obutonde bwansi ba Sitakange nga Mireyono, nga Jair Bolsonaro, Da Silva gwe yasikira e Brazil bye tebakkaanya nabyo, kati bibadde bibaleeta mu kugugulana. N'olwekyo e Brazil Paapa yagugulana nnyo ne Jair Bolsonaro, era abadde yakavaako gye buvuddeko. Da Silva n'alyoka ajja. Da Silva ebirowoozo bye bingi bikwatagana bulungi n'ebya Paapa. Alwanirira ekibira obutasaanyizibwawo ekya Amazon, alwanirira n'obutonde bw'ensi, okutwaliza awamu ng'ovudde ku by'ekibira, akkiririza mu bawejjere kuba naye eyo gy'asebuka. Kati ate tugulabye ng'ogwo gubadde mulamwa gwa Paapa nnyo mu bukulembeze bwe bw'emyaka 12. N'olwekyo kibadde kikulu Luis Inacio Lula da Silva okujja okwetaba mu misa esibula Paapa Francis, kubanga y'omu ku abo abatono ababadde bamuwagira ennyo mu South America. Ampuliriza mu balala ababaddeyo, Donald John Trump owa America yabaddeyo, newankubadde nga naye babadde kumbiranye y'amaanyi ne Paapa Francis mu kisanja ekyasooka na kino Trump kye yakatandika, era Trump yazze ne mukyala we Melania Trump. Wabula abantu abawerako bakolokose Trump mu America olw'ennyambala ye. Abantu abasinga abeetabye mu misa eno bayambadde engoye enzirugavu, era bw'olaba Trump we yabadde atudde ku ntebe ezo ku mwanjo ogwo gabadde masuuti na ngoye enzirugavu, ye nga yayambadde suuti eya bbulu. Kati ne bamukolokota mu America nti ekigendererwa kyabadde ki? Kwabadde kwagala kunyooma mukolo na nteekateeka, ng'ate bakijja ku ngeri naye gye yayisaamu Zelensky ng'amukyalidde mwezi ogwokubiri nga yesigama ku nnyambala. Jjukira Trump asooka na kumukeneka ng'amwaniriza mu White House nti leero nnoonyumye, naye nga kwali kumukeneka munda ng'amutegekedde bannamawulire abaamujerega olw'ennyambala. Munnamawulire omu n'atuuka n'okubuuza Zelensky nti naye oyinayo essuuti mu ngoye zo, do you own a suit? Kati Abamerika abamu ku babadde bakolokota Trump ku mutimbagano nabo badde bateekako ekibuuzo ng'abuuza Trump, do you own a black suit? Nti mu ngoye zo oyinayo essuuti enzirugavu, oba tugirina tugambe nti wakebeddekebedde nga tewali, n'omala gambala eyo gye wabadde nayo. Naye nga Donald John Trump omukolo guno yagubaddeko, era nga yakakasizaawo ku bbalaza nga tebannaba kulangirira lunaku lwa kuziika. Trump y'omu ku bakulembeze abaakakasa nti bagenda kwetaba mu kuziika kuno. Joe Biden, Trump gwe yasikira naye yabaddeyo, era abadde ku mutimbagano mwalabye ttiimu eyavudde Uganda, eyabaddemu sipiika Anita Among, omumyuka we Tayibwa n'abalala nga beekubya buselfi obufaananyi obwo ku simu zino ziseereza nga balabye ku Joe Biden eri mu kuziika e Vatican. Omukulembeze wa Ukraine Zelensky yabaddeyo. Ebibye byabaddemu amatankani kubanga y'omu ku baasooka okulangirira nti nja kuba mu kuziika okwo. Naye ate Putin bw'ayongera ebikompola ne bituuka ne mu kibuga ekikulu Kiev wiiki eno, ate wakati awo amawulire agava e Ukraine gaga nti omukulu ayinza obutagenda. Naye ate ku ssaawa envannyuma yeekyusizza naga akaŋŋende n'abiteekamu engatto najja. Era babadde bamwanjula wali ku bifaananyi, abantu baakubye enduulu ey'akaleekereeke. Ekyo nakyo kibadde mu bingi okulaga nti ku lukalu lwa Bulaaya obuwagizi bw'olutalo lwa Ukraine bukyaliwo, kubanga abantu abasinga abeetabye mu kuzika kuno benjogeddeko wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 40
abatavudde Italy bavudde mu mawanga awageetooloddewo bw'oba obadde obalaba nga boogera ne bannamawulire bamubuuza ovuddewa nga bangi amawanga ge boogera gali ku lukalu lwa Bulaaya n'olwekyo kyongera okulaga obuwagizi Ukraine bwekyalina mu mawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya era kino kiyinza n'okwongera okulaga lwaki Vladimir Putin yasaliddewo ddala okwewala omukolo guno. Yasaasidde Ekereziya Katolika olw'okufiirwa Paapa naye n'atajja. Era naye wabula yakiikiriddwa minisita ow'ebyobuwangwa yakiikiridde Russia ku mukolo guno. Kakati tekyandibadde kirungi nnyo nga Putin waali banjula Zelensky ensi n'ekuba enduulu nga bwe byabaddewo jjo ababadde bagoberera omukolo guno. Naye nga omukolo tegunnatandika Zelensky ne Trump bafunyemu akaseera ka dakiika nga 15 okubaako bye beegeyaamu ebikwata ku lutalo. Ensisinkano yabadde nfunda naye nga nkulu kubanga jjukira ensisinkano eyasembayo mu mwezi ogwokubiri wakati w'ababiri bano yalimu okuwanyisiganya ebisongovu era ne baawukana nga baabigu. N'ekyemisana Trump kye yali ategekedde Zelensky tebaakimugabula. Trump yakigabira abakozi b'emmaka g'obwa pulezidenti ne baawukana bubi nnyo. Naye embeera ebadde ejja eterera okuva olwo. Zelensky yawandiika n'ebbaluwa eyeetondera Trump naye babadde tebaddangamu kusisinkana. Kakati okufa kwa Papa Francis kwabawadde omukisa okuddamu okusisinkana era okusinziira ku njuyi zombi eddakiika ezo zaabadde nkulu zisingana olunaku kuba bakkaanyiza ku bintu bingi bye baalemu okukkaanyaako nga Zelensky abitaddemu engatto okgenda mu ggwanga erya Amerika ku ntandikwa y'omwaka guno. Zelensky nga yakamala okusisinkana Trump yagenze ku kibanja kye ekya X ku mutimbagano n'awandiika bw'ati: "We discussed a lot one-on-one, hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people, full and unconditional ceasefire, reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out, very symbolic meeting that has potential to become historic if we achieve joint results." Kwegamba olaba Zelensky nga yabadde musanyufu ngaga nti ensonga ze twayogeddeko ziwera nga zirimu okuuma obulamu bw'abantu baffe, protecting lives of our people, nga mulimu okulaba nga tufuna okukanya ku kuteekawo ceasefire tuzikize mundu, full and unconditional ceasefire, okuzikiza mundu okutaliko bukwakkulizo. N'agattako na kino ng'ate kikulu, reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Okutuuka ku mirembe egya nnamaddala. Emirembe egya nnamaddala gitegeeza nga tewali na ssuubi lya lutalo mu maaso eyo. N'olwekyo Trump ne Zelensky bakkaanyiza nti ekimu ku bye baagala si kuzikiza buzikiza. Okuzikiza kikulu nga tekiriko bukwakkulizo, naye n'okulaba nti bava mu lutalo luno nga ebyabaleeta mu lutalo luno babigonjodde nga tewagenda kuddamu kubeerawo lutalo. Naga nti very symbolic meeting that has potential to become historic. Nsisinkano nkulu nnyo era esobola okubeera ey'ebyafaayo, has potential to become historic if we achieve joint results. Singa tukkaanya ku ebyo ebinaavaamu. Kakati Trump naye ng'asimbula Vatican okuddayo mu Amerika yagenze ku kibanja kye ku mukutu ogwa Truth Social n'avumirira Putin nga agamba nti kyennyamiza okubanga Amerika eri mu kugezaako kutabaganya okwogeragana kugenda mu maaso ne wakati mu bino ate Putin n'agenda mu maaso okusindika ebikompolo eby'amaanyi mu Kiev. Era Trump ne yeebuuza nti ddala Putin ayagala emirembe oba ali mu kutubuzaabuza ng'alina kirala kyagoba. Mu bigambo byagambye nti there was no reason for Putin to be shooting missiles into civilian areas, cities and towns over the last few days. It makes me think that maybe he doesn't want to stop the war. He's just tapping me along and has to be dealt with differently through banking or secondary sanctions. Too many people are dying.
kakati Trump wano yebuuza nti tabanga Putin ali mu mutega kakodyo ng'ekyamazima tayagala kuteesa naye nga ali mu mumalira bumalizi biseera naga nti bw'aba kyalowooza naye agenda kukyusa giya aleeta obukwakkulizo obukambwe naddala ku zi bank n'obukwakkulizo bw'ebika ebirala katudde 89.2 FM. Uganda mbanjulira Tabula Property Services. Tabula Property Services balina estates ku buli luguudo lwonna olufuluma City Kampala ettaka liri kwalaali nga bw'ogula ekyapa ky'ogenda nakyo. Tabula Property Services bagula ne batunda ettaka n'amayumba ettaka litandikira ku miliyoni 5 ate nga za kibanja mpola okulambuza bakasitoma twabwerere balina plot enteketeeka obulungi n'ebyapa byazo basange Nansana ku Mastowa Market Building room namba 18 ne room 19 esimu noti musanvu noti emu mwenda nya 2 noti 3 oba noti musanvu noti emu noti 5 nya mukaga nya. Ku mulembe guno obuyiya n'obutale bye bitambuza bizinesi awo nno Kyabasa Fama etuterawo omukisa gw'omwoleso omufunirwa amagezi agayamba abantu okutambuza obulungi emirimu gyabwe ne bizinesi zaabwe okuyitimuka. Ate ku luno Kyabasa Fama ng'eweza emyaka 29 ng'erungamya abantu b'abeene ku by'okwekulaakulanya mu nkola ya peosa omwoleso gw'omwaka guno egwongeddemu ebinnonogo. Awo nno abaagala okwolesa ab'amakolero amanene n'amatono bizinesi enene n'entono amasomero abantu ssekinnoomu na buli muntu ayagala okweggulirawo akatale nga byokola obyolesa weteeketeeke. Omwoleso gwa CBS peosa gutandika nga 17 ogw'omukaaga okutuuka nga 22/25 mu Lubiri Mengo. Ebisingawo okuba ku 0708 562 Uli kumanduso. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM or CBS Mandiso. Liking a PDFA. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Nekutoko TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga kokati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Bw'ayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku noti 776 ampuliriza omulungi tukyalife na program kalabalaba tuli Vatican tukuba tochi mu kuziika kwa Papa Francis eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Insurance Training College ekoga nti mu bulamu bw'ensi eno tukola nnyo okubeezaawo famire zaffe wamu n'okukuuma ebyobugagga byaffe. Bino byonna okubituukiriza obulungi weetaaga insurance naye ne bakubuuza yo insurance ogitegeera bulungi ne baddamu ekibuuzo ng'agga nti bo aba Insurance Training College beeyamu kusomesa otegeere kye bayita insurance n'emigaso gyayo. Gw'ayagala okusoma ofuna omulimu mu bitongole bya insure ebiri mu Uganda oba oyagala kutegeera ngeri insurance gyekolamu bakwaniriza jangu ku ttendekero obangulwe kubanga balina amasomo ag'enjawulo ate ng'ogasomera mu budde bwo. Ojja kubasanga ku Block A Victoria Office Park ebukoto oba bakyalire ku mutimbagano ekibanja kiri www.itc.ac.ug. balina ne email eri info@itc.ac.ug. osobola n'okubakubira ku 047333500. Honest Estates Developers basabukulude estates empya Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge ate nga balina nettaka mu estates zaabwe enkadde Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 ne 2 Wakiso Kasengeje Kachiri Simba Manyo ne ku Lwentebe balina Enakawuka 0 phase 4 ne Sisalutaba Expressway. Balina ne poloti Namugongo Sonde n'emisindye bazimba n'okutunda amayumba agawedde. Estate zaabwe zirimu amazzi n'amasanyalaze n'enguudo nkole ebyapa bya mayiro. Emiwendo bagamba gisoboka ng'ate n'enkola ya Kibanyampola bagikkiriza. Basange ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Manikesh World Building omwaliro ogusooka oba bakubire ku 0772 5728 oba 070M 5728
773 Rhino Funeral Services bakuyamba mu kiseera ng'oviiriddwako omwagalwawo bakola ebintu ebyenjawulo omuli okuguza sanduuko okuzimba entaana omuntu oba afiiridde bweru omulambo bagutambuza bulungi balina n'enkola ya insure ng'osobola okujja n'obeebuuzaako bwekola basange enalukolongo ku Mbugo stage Emulago maaso g'eddwaliro Ensambya maaso g'eddwaliro Kiruddu maaso g'eddwaliro Bweyogerere maaso ga Watoto Church Kazinga Masaka branch eri Kijabwemi maaso ga Gaz Hoima branch maaso ga Meru Petrol Station kuba ku 070M 24 ba 0700 5845 tukyali Vatican obaka wa Momongero Busindika Faruku Endeji abuuza bisanyizo ky'ebigobererwa nga balonda papa omupya obukwakulizo obukulu bulinga bubiri oyina kubeera mu Kristo omubatize ate ng'oli musajja naye okuva mu 13 tebalonangako papa nga si kalidinaali n'olwekyo ekyo olina okukimanya nti yadde galige mateeka naye enkola ebaddewo emyaka 10 balonda mu bakalidinaali n'olwekyo si kyangu okulowooza nti egenda kukyuka mu conclave eno egenda okutuula ku mulundi guno. Honorable Sewungu Joseph Gonzaga abuuza Zelensky ku mulundi guno yayambadde atya masuuti oba nnyambala yeri ey'ebyamagye ebya kiragala. Kakati ennyambala yayambadde ya bulijjo si masuuti ebyambalo bye byefaananyiriza eby'ekijaasi naye ku luno yakyusizza langi si bya kiragala nga bye yagenderamu mu America bibadde biddugavu. N'olwekyo yayawukanye ku Trump yajjidde mu suuti naye nga ya bbulu. Zelensky yayambadde ebyambalo bye byefaananyiriza eby'ekijaasi naye nga biddugavu ne mukyala we naye yabadde mu byambalo nga biddugavu. Omulangira Twaha Kayundo again very insightful discussion webale kutulambululira bye Vatican na webale nnyo webalire ddala okugoberera ni wano omulala Charles Rubinga Namungona agamba ensisinkano ya Zelensky ne Trump nange yankoledde njagala balumbe Putin onali mbyazivuge zaake. Rashid Sekindi agenti webale kutugaziyiriza ebyabadde Vatican mu kuziika Papa Arafat Mpaji Mussolini ali kasangati agenti kitalo nnyo ekya Papa Francis omulwanirizi w'eddembe Kayingo. Mpuliriza obaka omukanjira mbukomyawo nja kubambudira mu ngeri okubusindika ku simu yaffe ya WhatsApp ya studio eno ya 89 Manduso y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza tukyali mu kukuba torch mu byabaddewo ffenna twabirabye naye nkujjira y'ebyo oba oli awo by'oyinza okuba nga wabuusizza amaaso. Omu ku balala gw'otasobola kubuusa maaso eyabadde mu kuziika kuno ye munnamawulire Julian Assange nannyini mukutu ogwawuniikiriza ensi eno oguyitibwa WikiLeaks. Abadde taddanga mu kulabika mu lwatu bukyayimbulwa mu kkomera mu Bungereza omwaka oguwedde naye yeetabye butereevu ku mukolo guno era yazze ye ne mukyala we Stella Assange n'abaana be babiri. Abaana bano yabazaalirana mu kkomera mu busibe teryali kkomera naye yali mu busibe mu embassy ya Ecuador kubanga yasibwa yaddukira mu embassy ne yeggalirayo ne bamuggalirayo okumala emyaka 7 nga waafulumira Bungereza emukwata ng'atya nti Bungereza ejja muweereza Sweden ng'ate atya ne Sweden bw'anaatuka ejja muweereza mu America bamusibe. Ampuliriza Julian Assange ono yatandika omukutu guno mu mwaka 2006 gwa WikiLeaks wabula erinnya lye ne lifuuka ddene nnyo mu mwaka gwa 2010 WikiLeaks bwe yasomola era n'efulumya ebyama ebyazi gavumenti okwetooloola ensi emboozi ezinyumizibwa abakulembeze mu kyama byonna n'abisomola nga ne gavumenti ya America tagitalizza n'amagye ga America n'ebyo bye baali bateekateeka n'engeri gye baabiteekateekangamu
mu ntalo za America, Iraq, Afghanistan n'enkolagana ya America n'amawanga amalala nago geseketerera naye ng'ate yeefuula ekolagana nago. Ampuliriza omwaka ogwo gwali muzibu kubanga abakulembeze bangi baateekebwa ku bunkenke nga batya nti ke yakafulumya bino birala ki byagenda okufulumya ebiyinza tuleetera ebizibu. Kuba abakulembeze mu biwandiiko byafulumya nga waliwo abakulembeze bo badde olowooza nti ba mukwano naye ng'ate mu biwandiiko bye bawandiika eri mu Amerika omu aloopa munne ng'ano mu Afirika beefuula ab'omukwano naye bwe batuuka eri mu Amerika oli n'aloopa munne n'okumuwaayiriza n'amuwaayiriza. Kakati amawanga mangi yagateeka ku bunkenke era ne gatandika okunoonya engeri gye gayinza okumuyigga okumukakkanya. Mu kiseera ekyo kyekimu nga Julian Assange afuuse wattutumu yasalawo okugendako mu ggwanga erya Sweden gye yali ayitiddwa abeere omwogezi omukulu mu musomo gwali gukwata ku ddembe ly'obuntu. Ampuliriza eno yali ayitiddwa omukyala Anna Aldin wa myaka 31 naye nga munnamateeka. Kaakati oluvannyuma yaggulwako emisango Assange nga bamuvunaana okukabasanya abakyala babiri. Ono yennyini Anna Aldin yamuyita e Sweden era omuteesiteesi w'omusomo n'omukyala omulala mu kkooti gwe baagaana okwatuukiriza erinnya wabula ne bamutuuma Miss W nga wa myaka 26. Kati emisango gye baamuvunaana eri gyamuleetera okwekweka mu kitebe kya Ecuador emyaka 7 kwali kabasanya bakyala bano babiri. Naye ng'omu ku bo ye yayita Assange okuva mu Australia gy'azaalwa okujja Sweden. Emboozi eyo nno mpanvu. Byali bitya? Kakati Assange bw'atuuka mu kusooka yali asazeewo nti bamufunire ekifo oba wooteeri w'anaasula. Anna Aldin n'amugaa nti tekyetaagisa awange wagazi w'ensula jangu osula awange. Era Assange n'akkiriza. Bw'atuuka mu kiro ekyo beesanga nga bavudde ku by'okwogera ku musomo gwali gugenda okubeerawo enkeera ne banyumya emboozi y'abafumbo. Wabula Anna Aldin mu biwandiiko bya kkooti agamba baali bakkaanyizza nti Assange ajja kukozesa obupiira bukalimpitawa. Mu kusooka yabukozesa wabula ne bwabika. Anna Aldin agamba nti oluvannyuma abuuza Assange nti okaabiza mu bugenderevu oba nedda. Assange n'aga nti ebadde accident tekyabadde kigenderere. Ebyo n'abivaako era enkeera ne bagenda mu musomo ne gutambula bulungi. Bwe guggwa Assange baasalawo asule ew'omuwala oli ow'emyaka 26 Miss W. Teyaddayo wa Anna Aldin. Kati bw'agenda okusula ewa Miss W era nayo baafundikira bamegganye. Naye nga mu kumeggana Miss W yali ategeeza Assange nti balina okukozesa obupiira bugali mpitawa. Wabula agenda okwejjuukiriza omuwala ono nga Assange teyabukozesezza. Bw'amukaliramu Assange n'aga nti nze twakkaanyizza bwe tutyo. Lwaki kati weefuula? Kaakati omuwala n'amugaa nti tuyina nno genda mu ddwaliro bakukebera oba toyina bulwadde bwonna bwa kikaba. Oyinza okubompera ebyo ekirwadde. Assange n'amugaa nti nze siyina budde nina eŋŋendo endala ze ŋŋendako. Yali ateekateeka okujja e Bungereza ng'avudde Sweden. Kati omuwala ono Miss W ng'akwata essimu akubira omuteesiteesi Anna Aldin amugamba owaaye nfunye ekizibu. Omugenyi gwe waleese gwe nasuzizza bw'ati bwe yeeyisizza. Ate mugambye tugende mu ddwaliro bamukebere agaanye. Anna Aldin n'aga nti okimanyi nti nange yankoze ekintu kyekimu naye nanimba nti yabadde accident ekitegeeza yabadde akigenderedde. Kakati ne badduka ku poliisi naga kati katudduke ku poliisi fembi tuloope. Naye ogenda ku poliisi baali tebaagala Assange akwatibwe. Bo baali baagala poliisi ekaka Assange agende mu ddwaliro bamukebere bategeere embeera y'obulamu bwe balabo balina obulwadde bwonna obw'obukaba. Kakati poliisi ng'ebaga nti bannange ensonga gye muleese nga nnene okusinga bwe mulowooza.
tetugenda kumukakabukasi kukeberebwa naye tugenda kumugulako n'omusango ogw'okabasanya abakyala babiri. Mugambye mwakkiriza kirala n'afundikira ng'akoze kirala, ogwo musango tugutwalira mu kiti kya kabasanya abakyala. N'olwekyo ng'Assange ayitibwa ng'akunyizibwa ng'abyegaana ngaga nti byonna twabikkaanyaako abo beefudde bwefuuzi ab'obuyinza nga bamala omubuuza kajjoji w'ebibuuzo nga bamuta naye nga bagenda maaso n'okunoonyereza nga bamukkiriza alinnya ennyonyi yeeyongerayo e Bungereza. Bw'atuuka e Bungereza ng'eno oludda oluwaabi lukakasa nti obujulizi bwe balina bumala okuvunaana Assange. Nejjukira amaze okutuuka e Bungereza kaakati nga basaba ebbaluwa y'ensi yonna eya Interpol akwatibwe e Bungereza akomezebwewo e Sweden. Era ampuliriza mu Desemba wa 2010 poliisi e Bungereza nekwata Assange n'ekigendererwa eky'okumuzaayo e Sweden. Bw'atyo n'atandika okwerwanako mu mbuga z'amateeka. Assange baamuta ku kakalu ka kkooti e Bungereza naye nga takkirizibwa kufuluma Bungereza okutuusa ensonga zino nga ziwedde. Kati wano e Bungereza baali batunka ku kyakuba bamuzaayo bamutwala e Sweden oba nedda. Omusango ne gubeera ku nsonga eyo. Kakati mu Meeyi wa 2012 kkooti ensukkulumu n'emala eggoye mu musango guno n'egamba Assange atwalibwe e Sweden. Ekiragiro ekyo olwafuluma Julian Assange n'amanya kati Sweden egenda kumpeereza mu Amerika kwe kuddukira ku kitebe ky'eggwanga erya Ecuador agendayo gwa mukaaga. Bungereza olwo yali tesobola kumukwata kubanga ekitebe ky'ensi obanga alumbye ensi eyo. Kati mu butongole mwezi ogw'omunaana Ecuador nemuwa asylum mu butongole. Era ng'amaze okufuna asylum oba obubudamu ku kitebe kino yasinziira ku kabanyi oba akabalaza n'ayogerako eri bannamawulire abaali wabweru wa embassy n'abategeeza nti bino byonna bye mulaba Amerika yenoonya si Bungereza si Sweden naye Amerika. Naga naye Amerika lwaki temunvaako musango kigwe nazza waliwo kye nafulumya nga kikyamu mulyoke mu nkijjanye. Bw'atyo n'asigala munda mu kitebe kino. Era ebbanga lino lyonna Bungereza neeteeka poliisi okumpi n'ekitebe okulaba nga Assange tafuluma era nga n'emmotoka z'ekitebe ziba zifuluma. Bungereza eyagala okuzaaza okutegeera nti Julian Assange tafulumye kuva mu kitebe ekyo kubaako waddukira. Baamukkirizanga ab'ekitebe okusisinkana ab'emikwano muli ne puliida. Era puliida we ye mukyala Stella gwe yabadde naye Vatican jjo. Yava mu bwa puliida n'afuuka omukyala n'amuzaalamu n'abaana babiri ng'ali mu kkomera oba ng'ali mu busibe ku kitebe kya Ecuador mu ggwanga erya Bungereza. Nga Assange ali mu kitebe kya Ecuador mu 2016 akakiiko k'ekibiina kya Mwanga Amagatta akaateekebwawo okunoonyereza ku nsonga ze kaakizuula nti Bungereza ne Sweden baali kye bakola kwali kulinnyirira ddembe lya Assange. Naye era ekyo tekyakyusa birowoozo bya gavumenti ya Sweden na Bungereza era ye yasigalayo. Kaakati kiki ekibakwataganya ne Pope? Papa Francis olwo atandika okusitula eddoboozi okulwanirira eddembe lya Julian Assange. Jjukira n'ekibiina kya Mwanga Amagatta kimaze okukakasa nti ebyo byonna bye bamuvunaana byali bya bufuzi era nga kye bakola okumulemesa obutava mu kitebe kya Ecuador kwali kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Mu Okitoba wa 2018 Assange yafuna obuzibu ne gavumenti ya Ecuador nekendeeza eddembe lyali aweebwa ery'okwetaaya. Jjukira luli afuniddeyo n'omukisa n'okuzaalirayo abaana babiri. Kati bamuteekako obukwakkulizo era obumu ku bukwakkulizo obwo n'abuwakanya ng'agenda ne mu kkooti ng'akozesa mukyala woono puliida. Naye akusinza kkubya gw'okutte bano be baamubudami. Kakati mu Novemba wa 2019 embassy ya Ecuador
nemujjako asylum gye yali yamuwa era bwetyo nekkiriza poliisi ya Bungereza eyingire emukwate gene muvunaana emisango gye yagala kati mu 2019 afuluma naye agenda okufuluma nga ne mu America olukakati batuteyo emisango jukira okuva 2010 byali bya nvuvumu nti Sweden teyina kyenjagaza okujjako kumpereza mu America kati 2019 awo kitegereka nti America emuguddeko emisango 89.2 FM. With them big to Qualify cargo. Eba to Sako. B2C soldiers ku Friday nga mwenda May. Ku Hotel Africana mu Kampala. Ordinary mtwale BVP mtwale 5. Emeza ya milioni 3. Celebrating 10 years of B2C. Kurune sibyanzibu. Igene futu ndongo yona. Pitch ku hit. Walai mujja kuchulira nga 10 May bali jinja mu street jam. 11 kayunga katikomu. 12 May Kaliro Resort. Nga kuna mkaga Mbara University Inn. Nga 17 May Sport Highway Kalisizo. 18 Nana Gardens Erukaya. Wana shingzo mtwalo gumu. Tickets zitundibwa ku B2C Restaurant ku Salama Road, Papa Sport e Machindye, Jod Color Solutions ne ku Hotel Africana. Musaleko Hotel Africana nga bucharaba. System gutabiza kutebo twagala kebyana be Cafe Neighbors. Chekuwa Crazy Company. Ogendo kudawa kanga tolina yadde 10 yake. Biwagidwa. Right now up. New man's abakorera obumpwachi. Skypins Tours and Travel. Abakorera ku visa ne ticket. Sukuma Potable Spirits. Oro Mukaya Events. Nevi setting abunya. nga tusemberera okuwumbawumba omwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 disitulikiti y'e Mukono mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area ekubiriza bannamukono okusasula mu bwangu emisolo gyonna egikyasigalidde okusobola okufuna obuweereza obulungi n'okumaliriza projekiti ezaategekebwa mu 2024-2025 omuli enguudo amataala obuyonjo n'ebirala. Emisolo egyogerwako kuliko operational permit, trading license ogw'amaduuka, property tax ogw'ebizimbe, local service tax okusasulwa buli mukozesa alina abakozi abafuna omusaala ogusukka emitwalo 10, hotel taxi okusasulwa abalogi ne woteeri, building plan fees okusasulwa okufuna olukusa lw'okuzimba, ground rent gusasulwa abakolera ku ttaka lya disitulikiti nga balina koliizi n'emisolo emirala. E Mukono omusolo gusasulwa mu banka oba ku mobile money oluvannyuma lw'okufuna ennamba eya PRN ekuweebwa omwami w'omuluka. Ensimbi zino ziyita mu URA. Sasula omusolo gwo kati owuna okutaataaganyizibwa. Birangiddwa akulira abakozi mu disitulikiti y'e Mukono Kao. Oli ku Manduso. Gino gy'emyaka 12 egya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga ng'amaze okukwasibwa Ddamula yatandikirawo okukakkalabya emirimu gye ng'agyesigamya ku nkola y'omulembe omujja erimu ensonga ssemasonga 5. Nambeemu kubanga kyekinyusi okukuuma okunyweza n'okutaasa Namulundu okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Ensonga ey'okukola obutaweera ye ey'okuna. Omwo mwe muli ebyenjigiriza, mwe muli ebyebulamu, mwe muli ebyemirimu. N'ensonga ey'okutaano ey'okubeera obumu. Lwaki tukwata enkola y'abajjajjaffe ekintu gye yatuteerawo obumu mu Buganda yeso masonga ey'okutaano. Egyo gy'emyaka 12 egya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Okyawuliriza program Kalabalaba. Ampuliriza tu kyali fenna mu program Kalabalaba. Gwe yatula siniya kunoba ey'omukaaga totuula waka weeyunge ku Maltech Business School osome diploma degree oba high education certificate ne professional accounting. Balina CPA, CTA, CIPS, ATD, FIA, ICT. Balina n'amasomo amalala mu early childhood development, graphic design, TV and radio production, phone repair and maintenance, plumbing, welding and metal fabrication, building construction, fashion design, ebya saluni, okufumba n'amasomo amalala mangi. Bakakasibwa National Council for Education bakolagana UBTEB ne DIT. Abayizi baabwe babagezesa makampuni amanene era ne babafunira n'emirimu. Balina n'ezibasale. Agala okusoma jangu obatuukirira oba okube ku ssimu zino 0702 emunya 4898 oba 0775 mukaaga emu 072 emu. Tukwanjulira Bliss Hotel esangibwa Nabweru. Balina ebisule birungi, sauna, steam bath, massage n'ebirala.
bwe wala kuteekateeka musomo meeting oba kuwummula kujjangu mu kifo kino tojja kwejjusa ekirabo ky'emmere kirungi nnyo security gulugulu ate nga ne parking engazi oba ojja kubasanga enabweru ku Naluuma Road mita 6 ng'okyamidde ku masaŋŋanzira g'omulubigi. Essimu zaabwe 0704 223369 oba 0758 84992 6. Robert Wamala Lumanyika abuuzizza nti waliwo baddewo bapaapa abaddugavu era baliwo mu biseera ki bali basatu aboogerwako mu byafaayo abaava ku ssemazinga wa Africa. St Victor asooka yaliwo wakati w'omwaka 1889 okutuusa mu mwaka 1909 yali asibuka olwaliro awasangibwa ensi eya Libya. Mulimu St Miltiades yaliwo 311 okutuusa 314. Omulala yali St Gelasius asooka omwaka 492 okutuusa 496. abo bonna baali basibuka mu bukiikakkono bwa Africa. Ni omulala gwe nsobola okutwalayo mu budde obutono. Meya w'Ekyengera Walukaga Mathias agambe bannange emboozi ew'omu okufa ebyobufuzi ne mu bazungu bulijjo gyebiri ebyokwekwasa ebirala ng'ate bavunaana kirala. Walukaga meya alindooza ku kiri ekya Julian Assange bakunoonya ku byabufuzi ne bakuyita walala. Kitegeeza n'obubeera munaafuzi olina okubeera omwegendereza. Julian Assange ku bunkenke bwe yaliko yalina okubeera omwegendereza ng'agenze Sweden. Ndowooza ekyo kyekigezo kye yagwa ekimutadde mu kubonaabona okw'ebbanga eddene. Kanaala Moses agambye nti akatundu ako ak'Assange kaweereze bannabyabufuzi wamu n'abantu ab'ettutumu babeere beegendereza. Sebo nja kutandikira ku gwe Deputy Mayor, nawe beera nnyo mwegendereza. Sempiira Edward ali Buwekula South agambye ebyokuyiga tomooni buli muntu okuviira ddala ku mwana omuto by'oyinza okuyigira ku paapa. Ffe bannabyabufuzi ebirala tubireke naye tumukoppeko obwetoowaze n'okulumirirwa omuntu wa wansi. Bampuliriza Musaasiro baka njira mbukomyawo n'aba mbuddira obudde nga bwe bunaaba butusobozesezza. Ampuliriza otugendedde mu kuwummula nkulaze nti 2019 Ikwedo emuwaayo Bungereza emufulumya ekkomera emufulumya embassy nemutwala okumusiba bamuvunaana kudduka n'atagoberera mateeka ga bbeeyu eyali emuweereddwa mu 2012. Jukira yadduka n'ayingira Ikwedo kati gwe musango baali bamuvunaana era ne gumukka muvi naawe bw'ekibonezo kyakusibwa wiiki 5. Ampuliriza aba akyali ku ebyo mu Amerika nayo ne bafulumya ebbaluwa zibakuntumye. Jukira aba akyali mu kitebe Amerika n'eteekayo omusango kati eno olumu w'ekibonerezo Bungereza kya wiiki 5 ekyokubuuka bbeeru. Bungereza n'efulumya ebbaluwa bakuntumye. Sweden mu mwaka gwe 2019 emisango gino kyesikugambye mabega wali yali egijjeemu enta egy'okkabasanya kati egizuukusa era eremere ku kya Assange okumukomyawo Sweden. Wabula omwaka gugenda okuggwako 2019 Sweden ate neddamu n'ebijjamu enta eby'emisango egyo egy'okkabasanya kati ne wasigalawo baluwa zibakuntumye kati za Amerika emwagala. Sweden babadde bamuvunaana kabasanya naye yo Bungereza Amerika emuvunaana kusekeeterera gwanga lya Amerika. Kakati nayo netandika okumusaba Bungereza kati wakati wa 2019 okutuusa 2024 nga Assange ali mu kutunka na kutwalibwa mu Amerika oba obutatwalibwa extradition. Era leero nga awangula enkeera ne bamumega naye nga buli ludda olumege bwalujulira okutuusa 2024 Assange ne Amerika lwe basalawo okutuula ne bakkaanya wabweru wa kooti. Omwaka gwali gutandika oguwedde
mwezi gwa kubiri Assange nakkiriza nti ddala kituufu ebikolwa byange byali bisekeeterera America. Ne bakkaanya akkiriza emisango aweebwa ekibonerezo naye nga kijja mu myaka gy'amaze mu busibe. Era bw'akikkiriza e Bungereza bamusumulula 24 Juni omwaka oguwedde. Bwe bamusumulula n'alinyirawo ennyonyi ogenda mu America emisango gino bagimuvunaane mu butongole bamwe n'ekibonerezo era ayimbulwe kubajjukira baali bakkaanyiza nti ekibonerezo ky'emyaka gye yali amaze mu nkomyo. Kaakati era ng'ayina okudda ewaabwe mu Australia. Ekyo bwe kimala okuggwa era kooti n'emuta alinnya ennyonyi n'atuuka mu Australia ng'ennaku z'omwezi 26 Juni. Kaakati okuva olwo abadde taddanga mu kulabwako okutuusa olunaku olw'eggulo. Nkutegeeza nti paapa abadde mukulu mu bulamu bwe ne mukyala we yakiggumiza nti yalwanirira nnyo eddembe lya bba Assange. Era omukyala ono yagenze ku kibanja kye kya X n'ateekako obubaka ng'alaga nti ne bwe yali mu kkomera Papa Francis yawandiikira Assange n'atuuka n'okumutegeeza nti Ecuador bw'eba teyagala kuwa bubudamu, jjukira yali emaze n'okuba omujjako olwo, bw'ova e Bungereza ffe tusobola okuwa obubudamu e Vatican. Era mukyala wa Assange Stella yagambye ebbaluwa esuubiza Assange obubudamu Papa agimuwandiikira Maachi 2021. Bino bye bigambo omukyala ono byawandiise ku nkolagana ku ngeri Papa gy'abadde alwanirira eddembe lya bba ng'ali ku mukuto gwa X. Nti now Julian is free. We have all come to Rome to express our family's gratitude for the Pope's support during Julian's persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from prison. Francis wrote to Julian in prison and even proposed to grant him asylum at the Vatican. Stella Assange bwe yawandiise nti yamuwandiikira okumugumya 2023 Papa n'asisinkana n'omukyalo ono n'abaana be era n'asuubiza n'okumubudamya e Vatican. Kakati okubeerawo kwa Assange olunaku olw'eggulo mpuliriza si yemu ku nsonga gy'obadde oyinza okubuusa amaaso ng'ogoberera ebyobufuzi ku ddaala ly'ensi yonna. Ekintu ekirala kye tutajja kubuusa amaaso mu puroguramu eno y'engeri abakulu gye baatuuziddwa, kubanga kino kye kimu ku bintu ebisinga okututawaanya mawanga agakyakula, naye bano baabikugukamu. Era gwe oyinza okulowooza nti wajja kubeerawo okusoomoozebwa. Bayina ennono ebyo ebigonza ate buli muntu n'abeera mumativu okusinziira waatudde, kubanga enkola esalawo entuula ng'erimu demokulasiya n'ennono empanvu oba emaze akabanga. Ekyokulabira kampuliriza abagoberedde omukolo guno, misa yabadde mu maaso ga basirika eya St. Peter nga ku mukono ogwa ddyo ogwa basirika gy'olina abakungu abaayitiddwa muli ba pulezidenti, bassaaba minisita n'abakulembeze ab'ennono. Ku mukono ogwa kkono nga watudde ba kalidinaali ne ba bishopu mu byambalo byabwe. Kati wakati awo ne wabeerawo ebbanga nga bw'olibuuka n'oddeena awali abantu abangi. Ku mukono ogwa kkono n'emabega ekitundu ekisinga obunene gy'olina abantu ba bulijjo. Ogwo kwe ku mukono ogwa ddyo nga gy'olina abantu ba bulijjo. Ku kkono obadde olinayo bannaddiini abalala abatali ba kalidinaali n'aba bishops. Yentuula bwe yabadde. Naye bwe kyatuuse ku ntuuza eyaweereddwa ekifo ekisooka yabadde Javier Milei, omukulembeze w'eggwanga erya Argentina. Ensonga enkulu yabadde nti ye president ava mu nsi Papa gy'ava, ne bwankubadde babadde tebali makambugu. Enkola ekyo kye yalamudde nti omukulembeze w'ensi Papa gy'ava yagenda okufuna ekifo ekisooka. Naddirirwa Ssaabaminisita wa Italy Giorgia Meloni
ne president wa Italy Sergio Mattarella. Jukira Vatican ogisanga Italy. Naye ate era Papa abadde bagoberera ensonga z'okufaako okuva ku balazo badde owulira nga bamuyita Bishop of Rome. N'olwekyo abo nabo babadde bamutwala. Kakati be babadde baddako. Kati ng'ovudde kwaba abasatu ebifo ebisigadde byasaliddwawo abo babadde n'enkizo abasatu gye nnyinnyonnyodde. Ebifo ebisigadde bibadde bigabibwa nga bagoberera walifu ey'olulimi Olufalansa giyite alphabet. Ye walifu ey'Olufalansa. Lwaki ya Lufalansa? Olulimi Olufalansa Vatican lwe bakyakozesanga olulimi lw'ekikungu, language of diplomacy. Newankubadde okwetooloola ensi Olungereza lwaluyitako, lwali lw'amaanyi nnyo Olufalansa okutuuka mu myaka gy'olukumi naye Vatican lukyakozesebwa nga language of diplomacy. Kati walifu y'Olufalansa yakozeseddwa. Kati walifu y'Olufalansa teyawukana na ya Lungereza, zonna za nnyukuta 26 naye enjawulo eri mu njatula na nkozesa ya nnukuta zino. Kanzije obubaka buno nyongera okunnyonnyola awantu awo. 89.2 FM. Kabaka Foundation tuukiriza ekyo kye yasuubiza okukola ng'ejjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tubeere balamu health campaign ekkiridde mu ssaza lya Kyaddondo. Tutandika nga 6 ne 7 Mei mu kisaawe Wankulukuku. Tukoowola abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lya Kyaddondo bujje tubajjanjabe. Tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulu nga tukebera n'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere. Tujja kukebera amaaso, amannyo, endabirira y'abakyala ab'embuto, okwekebeza omusaayi, endwadde ez'abaana. Tujja kukebera akafuba, nalubiri, kookolo, amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo. Okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofune obujjanjabi obw'omulembe. Tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika. Tubeere balamu health campaign mu kisaawe Wankulukuku nga 6 ne 7 Mei. Ekutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ne Chabasa Fama. Oli ku Manduso. Chinana mwinda katonyeze bili fama Manduso Chabasa. Ampuliriza tuli mu kitundu ekisembayo. Abambala zaabwe Semakola aga nti Julian Assange anzijukiza Edward Snowden kuba ensonga zaabwe kumpi zaaliwo mu kiseera kyekimu era nga zifaanagana. Snowden naye n'abudamira mu ggwanga erya Russia. Era ali ku lusegere nnyo olwa Putin mu nkiiko nnyingi ez'enjawulo ng'ayogerako n'abamawulire. Snowden omulabako. Newe bale nnyo obubaka obwo. Abampuliza mu nsaasiro olw'obudde obubaka mbukomyawo nsobola okuwumbawumba obulungi. Wetugenda mukumula nkutegezeza nti okutuuza abakungu kwagoberedde walifu y'Olufalansa. Ennyukuta ze zimu n'ez'Abangereza njatula n'enkozesa. Kakati ekyo kibadde kitegeeza kibadde kirina bye kikyusa nti Trump mumulabye yatudde ku mwanjo. Singa baakozesezza walifu y'Olungereza yanditudde mabega. Lwaki? Mu Lungereza ensi gyakulembera bagiyita United States of America. Kati ennyukuta esooka eri wala nnyo. Naye mu Lufalansa United States of America bakivuunula bwe bati États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Kitegeeza olwo muwalifu y'Olufalansa baba batandise na nnyukuta eya I. Kati ekyo kyamusembeza ku mwanje era bw'olaba baamuliraanye oyina Estonia oyina wa Finland. Kakati ekyo walifu gye bakozesa ye yakireese sotoga nti baamusoosowazizza kuba pulezidenti wa Amerika. Walifu eyabadde egobererwa ekyo kye yabadde eragira. Ekirala omukulembeze pulezidenti w'eggwanga erya Ireland yabadde mu maaso g'omulangira alinze engoma wa Bungereza Prince William ne Ssaabaminisita wa Bungereza Keir Starmer. Kati Abangereza abalina okusika omuguwa kwabwe ne Ireland kino kyabatabudde nga kati
atatu sooka atya kakati wabasookera we wano nti basengesebwe bati ng'ogyeko bali abasatu nga tebannadda ku kyawalifu bazizzaako abakulembeze ab'ennono ne balyoka bazzaako ba president n'olyoka ogenda mu bassaabaminisita n'emitendera emirala kati emitendera gibadde gya mirundi ng'ebiri nti ng'ogyeko bali abasatu abasooka Mireyi n'abakulembeze ba Itala ababiri awo bazizzaako abakulembeze ab'ennono bw'ova ku bakulembeze naye n'abakulembeze ab'ennono mu kubatuuza nga baddayo ku mawanga gaabwe ne baddayo ku walifu kati bava ku bakulembeze ab'ennono ne bagenda katuze ku ba president ne batandika okubasengeka okubatuuza nga basinziira ku walifu nyukuta kyesooka ey'ensi eyo mu Lufalansa mu bufunze ekyo kitegeeza okugamba walifu y'Olufalansa kaakati owa Ireland lwaki abadde asooka ye eyazze nga president naye owa Bungereza yazze si mukulembeze wa nnono King Charles yakiikiriddwa mutabani w'omulangira alinze Prince William kati olwo abadde aseeseetulwa nga tasobola kutuuzibwa na bano bakulembeze bennyini ab'ennono kati nga kimuteeka wala so nga Ssaabaminisita Keir Starmer atasobola kubeera mu president kubanga ayinayo head of state waggulu abeera omukulembeze ow'ennono ye head of government kati naye n'abeera mabega n'olwekyo ekyo kyatabudde nnyo abalina okusika omugwa mu byobufuzi bya Bungereza ne Ireland nti owa Ireland atusooka atya eyo y'ensonga eyamuleetedde okubanga abasooka ye president agatta bibiri head of government head of state Mugoma asindise eyandibadde amusooka head of government head of state ate mwaweereza crown prince kakati nga tetasobola kubeera wali awali abakulembeze ab'ennono n'olwekyo ekyo nakyo obadde tosobola kukibuusa maaso president wa Ireland Michael D. Higgins yabadde maaso ga Prince William ne Keir Starmer okusaba kwakulembeddwa Kalidinaali Giovanni Battista Re yakulembera olukiiko olutaba ba kalidinaali lwe bayita College of Cardinals era tukimanyi nti kaakati luno lwe lulina obuvunaanyizibwa obw'okutuula nga bakubirizibwa Kamalengo okulonda paapa omujja. Kalidinaali Giovanni Battista mu kubuulira yajjukizza ababadde bagoberera mmisa eno nga paapa bw'abadde alwanirira emirembe era ng'akubiriza enjuyi ez'enjawulo eziri mu lutalo okutuula okusika omugwa kuggwewo mu mirembe naga nti ekyo kikulu tebasobola kukyerayira ku Papa Francis. Yayogedde ku paapa okulwanirira abanoonyi b'obubudamu era naga nti enfunda eziwera abakyalidde mu makomera nga Elapendusa n'awalala gye babasibidde nga bakyabasunsula nti kikulaga paapa engeri gy'abadde alwanirira era bw'afaayo ku bagwira bano era ekyo kyekimu ku kibadde kimuteeka mu kuwanyisiganya ebisongovu ne Donald John Trump n'omumyuka we J.D. Vance. Cardinal Giovanni Battista Re era yatujjukizza paapa engeri gy'abadde alwanirira obutonde bw'ensi era naga nti ebyo bintu bikulu ensi yonna byetasaanye kwerabira ku Papa Francis. Mpuliriza misa ng'ewedde abakulu wano we baakomye abagenyi abayite bano bonna abadde bagoberera enteekateeka kino mwakirabye olwo omulambo gwa Papa Francis ne guteekebwa ku mmotoka eyagutambuza olugendo lwa kilomita 4 oba mayiro 2 n'ekitundu okuva mu kibangirizi ekya basilica eya St. Peter okwolekera basilica eya St. Mary Major. Papa Francis we yalama nti wayina okuziikibwa era mu bifo byonna wabadde bayita abagoberedde enteekateeka eno olunaku olw'eggulo mwalabye abantu abawerako ababadde ku nguudo nga balinze okulaba oluseregende lw'emmotoka olutwala omulambo gwa Papa Francis. Okubalirira kulaga nti abantu ababadde ku nguudo mu lugendo luno olwa kilomita 4 babadde basoba mu mitwalo 15 nga babadde ku nguudo
okukuba eriise vanyuma ku luseregende lw'emmotoka ezibadde zitwala Papa Francis. Jukira eri mu kibangirizi abantu batebereza okubanga babadde wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 40 abeetabye mu misa eno. Ate nga tebaneetaba mu misa bangi ku bo baali bamazeewo kumpi wiiki nga basimba ennyiriri ezibadde empanvu. Abamu bazimazeemu essaawa 8 ng'oli amala essaawa 8 mu lunyiriri okutuuka munda mu basirika okulaba ku mulambo gwa Papa, kubanga jjukira okuva ku Lwokusatu okutuusa ku Lwokutaano ekiro omulambo gwabadde mu basirika munda mwe gwajjiddwa ne guleetebwa wabweru mu misa ey'olunaku olw'eggulu. Ampuliriza tetujja kusukkawo wano awangaale Ssaabasajja. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook, CBS FM oba CBS Mandiso. Liking a page yafe. Muli wamu wetuli. Ku Twitter @CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Ne ku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga kati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Gwayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe gya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0776 874 542. 88.8 CBS FM.